Inside Story Uganda, real source of political updates. Mirundi nemure namatovu anena kugamba nti erinnya Joseph Siryange. Somebody can even go to court and challenge me. I've never been publicized. Ne mulamuzi Kavuma yatuyamba yakola ruling nti okujja academic papers zonga luwaze azikiriminga obolyani ekiri okay munsala woye nena yakala nnyo Joseph mu Bible kuba nasomera mpa Kristayo bweyalaba tebadda n'atumayo Yosefu sekalotera wuyo cheke lero tunamutta cheke musole mu luzzi cheke nti ensolo embi yamulya sekalotera wuyo lero tunamutta katumusole mu nyanja nti ensolo embi yamulya kitabu bwe yalaba batumayo Yosefu. That's why I like this name. Oh, you picked it from that. Yes. Okay. Never Joseph Bakambwe. Joseph Chibwetere. Joseph Koni. Joseph yakuzaye. Nebaganti olubuto President Museveni. Oyizo muwaso mukazi. Neye bamugamba lwa Katonda n'abalagala lw'ensoli. Musajja mukambwe. Ne Joseph tamale mirundi. Agwao. Anti mwamanyete mugamanyi. Batuma matume gwe ku ante mutegerechi amanya gabawala bwaga kasingo bunyiga na kiye ngeryange ali mahad je gojoli no nyishiritegeza so wasala yo Joseph ngo ojja kuwa Bible andi bwe twatuka mu primary 77 nakola primary living examination savu musawa wali rudawa dali sinazali bwa weto nazali musawa dali sinazali kakati nno fwe twakolera nga first grade iri ku 210 nafuna 2 mwana era amasomero g'omu kyalo gafuna nga first grade. My first time to hear the word envumbo ebigezo babisuzanga ku police ebya finals bisula ku police envumbo nga mumala bikebera bisibidwa oba babije basoka ne bakola bati kusiru kweri bateriko Chobora amasomero ga primary agobusa where I went through gebamala it was natural intellect era bampite busubizi na first choice na yiteka busubizi nengo manyo bwongobwa ebusubizi bwagenda nga muti waliwo sisomero lya basomesere na mutamba ni busubizi nga njagala kuba abana nja kujja mu second nkuba aba P7 yebo cyo cyari kigenderera not kumasho oyagala kunyumira kukuba Katonda nyamba omukazi bamuyitangani namuli namudu namuvuma ngani mu P7 namuvuma yali musomesa nga musomesa nanyumiza banni wamuvuma tiyo omwana oyo ebusubizi bamuyise naye baluwa yigirese mu post office koza amponya nakuwa mu life yangu omukazi yankola ekintu omukazi amponya obusomesa yes kati oli eyo mu busomesa I had been admitted musubizi ebusubizi titis ojo kube kubana kiboko enga kyenjagala sikoma abasomesa bali bamaanyi nnyo bafunanga siringi 310 ninga bwe bayina eggaali zino ezitava ku lusozi teke bafunanga sente nze nakuga nti ekonome ya Amini yannema okubala Amini yannema okubala mu ekonome ye lwaki anti byatambulanga bulungi singa bine byaffe omwana mu P7 nga asasula siringi aga ng'ekitabo ku mulembe gwa Amini bwe kiba ng'okimazeeko 48 pages oba 96 notwalewo omukulu w'essomero n'ozibala nga tewakikola bakuwa kipya government yes bwino byaddawo ebyo ati nkugambye nti a thinker economy ya Amini yannema as a thinker yannema nti kwa Amini nga desike zaffe zirimu ebituli nga akafumu kabeera n'ekibuto bwe kiti okanyiga booti
ngera bwina abayikira ink ngabayi wambu yibwino abaana batabulanga yajjanga nga gundi vu ngalino egundi ezamboderanga mi tugobadde n'obutwe banga ddene nemuga mugende mufune ebisirira bya cartoons. I drink etampeko every day. You're reducing obutwa. Up to now you're still kakati bwino yajjanga ku masomero ntimutabulamu amazzi olwono wali wavudde ku ttaka nadda ku kabaawo natandika okudda ku desiki bwe batyo bakolanga buli class gy'olinnya otandikira ku ttaka wano n'ojja ku kabaawo empapula ni analisobola naye gwe n'ogamba nti buli mwana akomyewo ku ssomero ne dazini y'ebitabo biri ekitaggwako kiri luddawa ebyo tebabituwa bibeera eyo ku mulembe gwa Amini. I recited a poem for Idi Amin. Wasomerako Amini poem? Go down. General Idi Amin Dada, VC, DSO, conqueror of the British Empire. For emiti emito, twasanyuka nnyo ku lunaku lwa 25 January 1971 lwatujirako Nakyemalira Obote Wangala ayi Dada. Wow. Got in primary? Siri. P3? Yes. Nga you know Wongo. Na wangula. Amini nga ali wali amwewe. Era nagamba owana. Anonyeza ekifaananyi ekyo. My first time nabaga nti which motivated me okusoma. Kukyali kyewaffe kwaliko Reverend Bakaina nga amumanyi bamuyitanga Sematimba. Police Air Wing. Sematimba yalandinga nga helicopter ewaffe ku kyalo ku kisaawe ekyamatale nga amasomero tudduka kulaba ki nyonyi erandinze enesuka etya mwe bannange kambabode baali bakola oluguudo lw'ekyotera nga katapireze zisituka n'omuntu asitukirako nga nalabako abasajja ewaffe ng'eggaali tebaziyiza ku kolas bazisitula kolas amalako enjola. I'm telling you. Bicycles. Oli agamba gaali yatenda kutambulira ku kolas enjola zijja kugwako n'agisitula mu bbanga erimekona ku kolas nze mbabuulira ebyo nga byali byadda nze Katonda nnyambye nnyo ate ndi muto. Sematimba ekintu ekyansomesa Sematimba kukyalo maama wamuwerekana ne taata we n'enkotayo tutekwe n'enkoko neŋŋamba mu bulamu bwange enkoko teyinza kulinnya mu nnyonyi nga sigirinnyeemu. That enkoko motivated me. Walaba enkoko gye basibiridde omwana ze n'ennyonyi Sematimba n'erinnya ennyonyi n'ogamba enkoko obukoko ensooka etya mu nnyonyi. Era Amini yamwogerako nti abantu bawalana nnyo Sematimba olw'eggwanga lye nga Muganda bamuzaala ku kyalo ewaffe. Sematimba yanjagaza okusoma. Enkoko yakwagazza. Nga omanya avudde mu nnyonyi helikopita nerandika ku kisaawe mutabani waani n'akomawo nennyina nga amuwerekera n'enkoko n'enkota apaana enkoko teyinza kulinnya mu nnyonyi nesigirinnyamu. Obwange bungi nkuga nti I was shaped by the village wisdom ne taata wange naye nafuna omukisa mubi nze omu ku baana abasembayo teyalaba protecti zange yafa mangu nga tonnakula emirundi omusajja mugezi nnyo. Batugamba ti abaana bagenda okukola P7 basule mu kisulo babasasula sente tayagala kusasula atayagala kusasula yaleka abagulidde omwenge kalagala nejja mu kibiina n'atuulamu. Lwaki yatayagala kusasula? Yaleetanga questions. If you want to solve a problem, create a contradiction. Mirundi nejja mu kibiina n'atuulamu. Naye abasomesa baligenda okusomesa ekiro ng'abagulidde omwenge bajja bazunga naga nti owange mututte
mubera mwe sijja kusula nanisu era mwijukira bulungi birundi ayi mwe kankubulize ekireetedde abazadde okusasula sente nyingi ba mirundi tebaliiwo tabaina logic kitange yajjanga omukebe abatamiiza geometry set ugula sinye 8 Oxford Jupiter oliwo n'omulala campus simanyi mwalimu sinye 8 najja n'abuuza omusomesa ndi njagala ombuulire ezo zi geometry zikola ki? What's the purpose of geometry? Anti geometry sebo zikozebwa mu kubala mwana wase asobola kubeera Musave omponyeza owange saagala mwana wange kubeera Musave yayadde olunaku olumu nga yali musajja muzibu nnyo n'amubuuza waliyo gye babajja egiri cheap titewali n'amugamba mirundi yamugamba ti enamba za mathematics zijja mmeka mu kibuuzo nga twakolanga enamba za mathematics eza geometry zajjanga ezi twakolanga enamba 5 kweze geometry mathematics nga ziriko 2 zokka koye bwazibuuka tayita azibuuke muzeeyi yakuleetera ekizibu naawe okubanga oli controversial nga no a controversial yakusiga ensiga embi must be era nze butabu bwange bwonna okujjako ye mukulu wange awandiise ekitabo ki describes mirundi differently agamba nti nze taata simumanyi naye ekikulu kiri kimu ye bebasooka ffe twalina ekiki olunaku lumu ewaffe kitange yalina bucha nyingi ez'ennyama yali mukinjaji ng'ayina beekeri abaana bankera nga banwanira okuntwala ku ssomero olunaku lumu fulaite teyabeeranga kunva waffe kubanga enkya bagenda okukola ki okutta ente netuzira emmere tetujja kulya tewali nfa mirundi naawulira abaana bakoze yatusanga ku mawulu ataddemu obunyanya buno obutono twabuyitanga malaaya akamu kayera bwabula nabulabanga mukyalo yes lwaki temwalidde emmere ekiro tekwabadde nva abaana bamirundi tebalya mmere kutali nva kakati ate ezo ki obunyanya yakwata emmere nagiwa embisi anti temulya maluma ate enyanya tezabadde weggulo kale yabasobola yabalamu ejjoogo yes I admire my father and you copied his behavior ne mama wange mugezi nnyo ava mu family bakujja ffe bagezi nnyo ne baganda baffe bagezi nnyo but naye ate ffe mama waffe kasodieni w'ekika batata baffe bani when you sit we have written many books about my father ne family yaffe kakati tenkubuulira nenkugamba ti ebintu ebisinga obungi ebiri mu Uganda bikolebwa bali mu gavumenti. Museveni talina opposition. Waliwo opposition? Museveni talina opposition. Bano akatabo kankani okalaba Divine Cars nakawandika mwaka ki State House Cars nabagamba ti mugondi ya Uganda nabaganda omanyi baba bujjamu wano nasembyayo. Think about boxing. A boxer has to go through vigorous training in order to win the fight. It's not harassment, but an initiation process to prepare one for the worst. Therefore, Bobby is not being harassed, but he is going through initiation. So he's being initiated into politics. Yes. How merciless could you really say I'm that? telling you. He's being harassed. Bobby is not harassed. He wanted to go to Kamuli. Police failed him. He attempted to go to... He's going through a embargo of politics. Politics is for the able.
Politics is not for weaklings. Bankubidde emyaka 10. Mbalu ya byabufuzi. Eyo mbalu. I've gone through embalu, the political embalu. Banjoze, abana bange tebasemererwa koze eki. Politics what we are bwa yali badde is crude. Nabaga nti politics is crude depending on the dirtiness of every country. Is dirty. Nti America abagamba Ruto ne Uhuru tibasa abantu bamutiddewo red carpet. Namulabye nga ali mu America. Yes. Ekisaawe ekyo Andrews Air Base kya Pentagon nenyinya fuwe yagwanga nayingira mu ofisi yawe ne batulaga amajega bwe yonna gye gali Andrews Air Base enyinya Ruto we is reserved for only American allies and friends. Yamaje ne first lady wa America najabaniriza. Why? Nebaga tibasoma diplomacy. Biden appointed a billionaire woman to be ambassador to Kenya. Munonye wa sente. Kati Ruto Kenya tikyali mu buledi yaffe. East African Gavumenti teriyo. Bo balinye eddala. Kenya kati elevated. Yes. Kuchetwala wakati wa Ruto ne Biden. Ajja kutulaga notulaga takyatwetaaga. Billions yafunye mmeka. Azabadde mpitirivu. Omanya abasajja wano Abamerica bajja wano ne babuuza abanna Kenya, you eat the same food, you are the same tribes, why are Ugandan soldiers courageous than you? Tifora Kenya yali etyama je era tewaliwo minister of defense. The first minister of defense in the Kenyan history was brought by Kibaki, Kajembe, Kalume. By the DOD, the Directorate of Defense and a Minister of Internal Affairs. Amajeba agatia. Kati amajeka Kenya baka wadde ebyombo. America yaga wadde? Yes. Polisi ya Kenya eri Haiti. Bali Haiti? Yes. Why? Banatwala batya polisi ya mwe ekuba abantu emigo. Banatwesiga batyanga. Oba mukuba abamwe. Tetu respecting a dembe lya buntu. Exactly. Nenga ani abikola provocation. Failure to understand provocation. Police yafe unya. In fact I wish. Nasomesanga. Polisi yampitanga. Ensambya. Nembale kichalinga. Kayihura yango bayo. Kayihura yango bayo. Ati yali azenga awulize ne mugamba. To me, when a policeman kills a rioter, I go tick. Ate lwaki tuyina kyetuyita the riot act. Omusajja omupoliisi ajja n'abasomera act. Under this act kino na kino bwe mulemerawo is an illegal gathering, we shall use maximum force. Abategeevu ne badduka. Kya police ne mu politics tukiyina tuyina ebintu bibiri mu politics: reading the riot act ne liyo politiki. Liyo politiki kitegeeza nti omukulembeze akuba mukwano gwe n'amugjawo, kyetuyita liyo politiki. Asaasira liyo politiki, tukiyita liyo politiki. Ndi Museveni ajja kubamba bazamugjewo kukola ki? Kwagala kumwesimbako. Era nabagamba tife mu byobufuzi tuyina obulwadde bwa mirundi eki. Tuyina kyetuyita shadow over the throne syndrome. Bukwata omuntu n'alowooza nti ye pulezidenti w'eggwanga. Shadow over the throne syndrome. N'omwana we ayinza obukwata. Alabanga yitaata. Ente zange ani yazitunze? Junior. Ani yaggyewo emmotoka yange? Junior. Takyakulabawo. Tukiyita shadow over the throne syndrome. Banja abagirina wano. Waliwo ani ku bantu, waliwo ani ku bantu.
Oluwa jogensiyo naji George. Yalwala shadow over the throne. Mwanda weyazenga lukosi. Yalwala shadow over the throne syndrome. Tujita shadow over the throne syndrome. Omukulembeze batukyamulaba. Kitaawo batukyamulaba wo. Kyotosobola kukola kukwana nnyoko. Nebo abate nga si yakuzaala naye omuwala mpa. Tujita shadow over the throne syndrome. Is a syndrome ekwata abantu. Yekwata Mbabazi. Nkugambye gubanoonye kati. Okay. Nkugulidde obwongo. Buza. Ne tujja tubeera. Yes. Ne syndrome endala. Behind the throne syndrome. Gavumenti bwe sibaamu ekintu bwe sikibeeramu tekikola. Bitandi yaga nti I prefer to be a king maker not a king. Munseko waliyo. Museveni kyavaamu kati oluluwagirwa gaali. King maker luwagirwa gaali. Yes. N'afuluma gavumenti nesigalawo. Shadow over the throne syndrome. And shadow behind the throne. And shadow behind the throne syndrome. Bwe bukwata abantu. Bidandi Sali. Ate ono yaliko super minister. Yanti Mbabazi. At some point. So yalwala byombi. Era singa mwawulidde akatambi kange. Kaliko abantu obukadde 19. Akatambi akasimbyeyo olwaleero kaliko obukadde 8. Government must scratch its head. What's wrong with this Mirundi? Lwaki bampuliriza nga basasudde data? Kwa propaganda, something must be bought. Akatambi akabadde ku musajja nga agamba tamale mirundi twamukuba yali alumbye Mbabazi mental dash. Kakati imagine bankuba, this is a Niki government. Bankubira Museveni nangoba ng'omubbi w'enkoko ate yankuba namuwa minister. Very unique. Why? Museveni tamanyi reverse psychology. Tukita reverse psychology. Bamuzanya reverse psychology kitegeeza I dupe you into doing something when I'm a beneficiary. Ye Museveni yalowooza bampaayiriza nabumye facility. Era omusajja yagaye nti akatambi otenderezebwe. Mugenda kulaba awandagala envunyu. Mugenda kulaba omulalu. I gave him 7 days counted from yesterday. Today, asigadde ennaku mmeka? From yesterday? Yes. Asigadde 5. Mulinde mulabe. Tugenda kulaba omulalu. Mujja kulaba powerful person nga mulalu. Ogenda muloga? Yes. Ayina ogweddalu. Powerful person. Yes. Nagenze naye waffe mu nsozi. Nenga nti bannange mwebale. Tujja kudda no. Akatambi wakalabi. Nakawulidde. Tugenda kudda ku Lwokubiri week ejja. Ennaku zijja kuba zisobyemu. Tomanyi fete tukubirwako mpaka abalogo. Kyenkugamba nti ajja gweddalu. Not yesterday, not. If he does not go back to the first lady and retract what that it was a fake tape, I don't blame the first lady. And Nyayogedde okwagala Museveni. Yes. Why? The first lady wanted to arrest me. Ninga akasajja kamulimbi. Kanu kangenagisi kanu kankamazi. Akashiza kanu kangenagisi kanu kankamazi. Tutaddeeko. Ne bwotateekako mumufiirwa. Kugambye social media terimba. Azine kuli mu mitambo. Akatambi akabaddeko nga akalinze koogera. Nga bwe bampayizi wa first lady timuvumye kaliko abantu 19,000,000. Akano akabaddeko ng'omusajja amugamba mirundi takuyinako buzibu. You are a problem of yourself. Kaliko obukadde 8 obw'abantu. If Museveni was a panic man nga nagaana omukolera yalowooza nti nina mugundi naye bagambye ti Museveni yagaa nti emisambo egyange gyaŋŋaana okukola. Is not true. Singa nagenda mu gavumenti Museveni yali tamanyi nti abankuba ate bambabazi. Yali tekimanyi. Nali njogola akasajja k'omutwe
Ninja batta. Nani is be a boom to liquidate Yankwan. These people had killed the people for organs. Their agent, called Mulan, was arrested in Karachi. She exposed Banubaku to where it was a quarter power. But Museveni directed Karugire to be their lawyer. Nabaganti omusajja omwese. Mandwa. Nzendi mandwa. Toli muntu. Bane kujawo ani anemede kutaka. Ani andemie. Bolwanye na bibanga ino lyonna. Baduka budusi. Bakyaliwo. Ani yakugamba kizunza lutwe. Ani yakugamba kizunza lutwe. Abana mudduke eriyo kizinza lutwe. Abakazi mudduke eriyo kizinza lutwe. Abalema mudduke waliyo kizinza lutwe. Abantu mudduke waliyo kizinza lutwe. Ani yakugamba kizunza lutwe. Ni yakugamba kizunza lutwe. Abana mudduke eriyo kizunza lutwe. Abakadde mudduke eriyo kizunza lutwe. Abalema mudduke waliyo kizunza lutwe. Abembuto mudduke waliyo kizunza lutwe. Katuje nyo abatugoberera ne media consultant omukunavu Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Mole Namatovu ne Yowana Mirundi kamba kole bimutegeera ama abantu ba bulijjo era ffe bwe tuba tusoma amawulire batugamba mu Uganda a newspaper yali badde wandika luzungu lwa P7 sebya nagenda wego nti bombastic bombe ebitiwali awetaga dictionary ebitiwali what's this time a Uganda newspaper yali badde n'oluzungu luli simple abantu bete bakolaki tebangu okutegeera to produce mass amawulire ga Uganda tekayina market. The more you print the less costly it becomes. Singa Uganda ino popular new vision ngalukuba emitwalo 10 singa lukula sinji bisatu nisi tutunda no as a result bweyagala okuba ko zimpandiko obutabo bwange the more you print the less costly it comes. Kakati kampabulire nalabye enanga balenze njakala enanga nagamba police etambudde mu batraining kalati naye ensonga yakubi yatontutte nnyo badde nsaba tumaliza otudde kwenanga ne security so gambye in a nutshell ekyatuuse ku Bobi Wine kimugwanidde kiri nomo. Let me tell you initiation anti kankubuulire Bobi Wine bamuwa freedom. There is a freedom and a right na specializing mu UN mu international relations. I specialized in UN activities. Nabaga mu diplomat neyo nkukwati but only diplomat. But I studied. Yes, but diplomacy. You're not a diplomat. Yeah, you might have studied. What is that is okuba about? Then you're not a diplomat. You're something else. Mukodomi wanga nkedde kubacha. Waliwo omusajja muyita Lwasa Mpijja. Ayagala kutwala ttaka li mu mukono. Mu Wakiso. Lwasa Mpijja. Nembagamba tugende eri emanju kabuli eyasame eya Lwasa Mpijja. Baza abasajja nga 6 muli mukodomi wange. Ti Lwasa Mpijja ye ettaka yagala kulibba. Tiribeera nkakuli ya kitaawe. Nembaga ndireda lyamwe mukakasa lyamwe mumpe ebyapa tugende eri kabuli eyasame. Diplomat what wakola kabuli eyasame kabuli yesamira bwere kofi ni sobolo kulwana ne kabuli kofi ni yakube mpaka ne kabuli emirabu binzi bajadi yesinga era Lwasa Mpijja ali luddawa mu Wakiso. So Bobi Wine bamuwa freedom atambule kyenkubuulira ne banemeredde nembatwale wa Minisita Mayanja okwanogo abantu ababaddewo nga bangi nnyo namuwa attention nene nnyo nze nsituse ne mugamba do you know that there are people behind there learn office manners zisinga nabadde nakugubye mudda
nenga amaze gana ki nze bojje wange ngoyina kyo yagala be motoka bajibi abahambo kuga tugende manju kabuli yasame oba kola mbya police na kunyimiza kama motoka ya dadi benze ya Brown teyina kantu nakamu nebine ebyo namba tejja bifo nebyakatumba wamala era ebya digital number plate ebiriko bufuta wa musolo ntuka kukoloko tawa umuserikali ajikwata nze njivamu mtoto waka anakimbia mzee ninkufira yeno omugo anakimbia wapi twende kwa polisi sifikiri mirundi yali muserikali ngamenyoro swai balete motoka ijisike na abulamu ye yali alese chimotoka yatema owa polisi yatema paka ku CPS ni muzeitama tesasula oya fedda nava nkugambye mwalimu zeyi tesasula nebya number plate bwerere njagisa mu kibuga ngate jikwate konji kulikere aba police ba traffic bakambwe tebajimanyi ogante bajimanyi yo beze ya Brown tayina ko number plate ya fadda myaka 2 tayinza kuwa musolo naye njagala owali venio solite gwe batenda ajikwata kebule chechi nabera umulebe bwadduka ngato jigira muwana muwakane jigira muwana teyina kantu naka okuvale ya family akabiri atenze najugula is a challenge every n'abana bange bajja kungulira ey'omuzimu nga njiberamu kubanga nakijja wa BMK yali mukwano gwange nnyo nanyumiza ebintu ebyo BMK yali musubuzi bwante nenga alina mukwano gwe amwazika jacket empewo erimo kumukola ki BMK bwagaggawala eyamwazika jacket yajjanga namusasula obukadde obwo yamugaga watwala omunkisa gwange BMK naŋŋamba nali tata wange yayagala nnyo puzo era oba bagijjewo kati nga afudde puzo ye myufu yali ebeerawa mu lujjawo olwa BMK nange nengenda ngulira owange nga yafadda yayi amugamba dadi eyo omuzukulu agivugamu ali ogwo junior mutabani junior si yagivu teriko kantu nakamu njibeeramu nentambula njagala Katumba wamala agikwate ku namba njagala Katumba wamala agiyole bajja gikwata ngambe enchanji itime gambe enchanji njise mu kibuga bote batya andi nze njivamu buvu Benz ya Brown ya Mercedes Benz ya Yohana Mirundi ajijja mudde abeera munga muvuga era nkugamba tebwekanga muntu ali mabega njagala wa traffic yegale hatunemu ebimyufu abawakane njagala wa traffic awakana tiajikwate nchanjirete kumacha nga mwali mtoto waka nakimbia wapi mzee tuendelee kwa polisi sifikiri nabula omusajja yaduka n'owekimotoka ekisika emmotoka nenkoma nenfuka motoka yange nengenda nemugambaafubutuka noyingira emmotoka zinali wali nga manye egenda baddusa emisinde kasamala okutafuta naawe oluswayiri ye ngaabula n'omuggo gwe aja n'ekikofiira n'enkofiira giina n'omuggo gwe nekanzu yenjeru gikwateko bakuwana bakutenda ogisange neewuwo ekisajja kyabba emmotoka yange seringi neefuuka omusota baali bagitwala Kenya mpya kigege yafuuka anti seringi za motoka zange zonna zareeti neefuuka omusota omumyu kakati kigiddukamu kiraga ewaabwe wakyo nga gyeguli naye muzeeyi tufe tunabbawa neno yiyo nemugamba kasosanga mwakaladi si yange kasosanga musapule si yange yoba nemugandi munkubirenge esimu nga mugenda kubba era bankubira muzeeyi enamba yiyo nti eyo mutwale
Ababbi basoka kukubira mzero taxi yo waliwo omusajja alina akamunye 10 aga nze nasigazaamu 3 naye ye yazekako TM meaning tamale milioni abantu ababbi bagitye bagikwatirako omubbi wano babbe motoka yange era nga mpya bagitwala mu Southern Sudan batuuka ku Kwale Mboko twa dereva nafubutukamu bagenda okulaba abasekere ku Kaluma ng'emisiri. Kwa nini mnakimbia? Yuko mtu ndani anapika watu nini yachi tudimu ayo zaitawale banda hatujewa